wattu omuvubuka omukolo gwonna agutidde mu ddakiika egi, omukolo gwonna gwe bategekedde almost entire career life ya Mpuuga, political career ya Mpuuga, omuvubuka agitidde mu ddakiika emu, ovanga tulwanyisanga Kyagulanyi okulanga ekintu ekirala. Political career ya Mpuuga yonna ne mission yaabwe omuvubuka agitidde mu ddakiika egi mu statement gyakoze. Munfuna nze ndi wano omusango gwasoose okunteekebwako mpita mu bumpimpi mumanyi nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers ow'akasimu n'ow'ekido. Yes, ku Yugi Updates TV awono wetugenda okubanga tusinziira okubanga tuteeka topiki ey'akaseera kano gwe mukwano gwange aliyo. Ebyo byabaddewo olunaku lw'eggulo nga Mafias Mpuuga omuli w'ebitaano agezaako okubanga alonkinga ekibiina kye ekipya kye yakoze political party empya mwe yali recruitingidde abantu bennakumenyeddemu nga mwe muli ne Alien Skin. Naye olaba engeri Alien Skin engeri gye yatattanyeemu omukolo gwa munne kikulaga ki? Kikulaga nti nno ekibiina kyagudde dda nga tekinnaba kubanga kisenvulako wadde ekigere wadde n'okutandika missoni zaakyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Wabula gwawuliriza kutegeeza tobeerayira ku subscribinga genda maaso subscribinge osharinge commentinga. Mubano nagambye dda yali kulutinze omu ku bo Alien Skin, mulimu Simon Lubega Mukaaku, mulimu Michael Mabikke be bamu ku basenkulu b'ekibiina, mulimu ne Abedi Bwanika naye tosobola kubanga omuleka mabega kubanga ano batambulira wamu bwe bagabana enguzi yaabwe gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati ekibiina omwami ono Alien Skin we bamuyiseeyo okwogerako eri abantu mwade musuubira agenda kwogera ki? Kubanga nze nkiwa Alien Skin tumulabye enfunda eziwera nga amukolako interview naye nga tasobola na kwogera na kibuuzo, tasobola talina kwegamba question approach tagiina, tasobola kubanga addamu kibuuzo kiba kimubuuziddwa. Osobola omubuuza kino nattatanamu na kintu kirala. Kati oyo muntu madde musuubira agenda bongerako ki era kikyagenda okubanga akola. Wabula ng'ebigambo bye nga ye mumulabye byeyogedde kino kiraba ng'ekintu ekino naye kyamaze dda okutangaaza bannayuganda ekibiina kya Mpuuga kyakoze ne banne n'abakirimu wa gye kibatwala. Kuba tosobola kukozesa kizibu osolovinga ekizibu. You cannot use a problem to solve a problem. Tekiriiyo. Kubanga wongamba nti nno mwenge muli gwe wabba ebitaano ono bamukutta bba busimuniza owulira statement gy'akoze golowooza eggwanga mugenda dituusaawa. Oza kiki musobola okukola? Ebintu bino banaye tubitwala ng'ebyokusaaga naye ddala bave ku kibiina. Omuntu ng'aliko Katonda ng'alina ne agenda ze ez'okutwala ekibiina mu maaso n'owokola otya omulwanyisa oba weerwanyisa wekka na wekka. Gwe mwagala okusuula mufundikira bye mukola bisuula mmwe bennyini nnyini. Mpuuga tukimanyi sawa zino yeetaaga kamubaaka gy'anoonya ne tekikyasoboka gwe muganda wange ampuliriza. Oyo kati twamaze dda omusiimula ku political table ku mayengo g'ebyebifuzi aga Uganda. Golowooza ekibiina kino kigenda beera kitya? Jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing. Kutegeeza nti gwatandika kubanga osubscribinga ku Yugi Updates TV jangu naawe obeere maaso n'okubanga osubscribinga osharing. Baganda bange bali emitala w'amayanja South Africa, Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali ku mulwana ne Kenya, Nairobi, nammwe mbanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayingo ga Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo, mweraba.